tuli bize tuli kwegana bakama baffe nga we tuyambala ngoye zaabwe nga tukola TikTok ne evidence nejja bulungi nnyo mu budde obutuufu. Bannaffe bali bize bagezaako olulimi tuliddu kubabiraka tulabe nga at least information yaffe ebaako weetuuka ng'obulumi bwaffe bubaako we butuuka evidence nejja mu mannya g'omwoyo omutuukirivu naye twaba kikweri. Naye waliwo wetula nengamba naye ddala ani aloga kadama ani atuloga kale tugambe ono si kadama tugambe si kadama naye buli muntu yenna nga alyobeddeko mu nnyumba y'omuwalabu oba nga alyobeddeko n'abawalabu kuba weetegereza omukyalo ono bw'okira nsi mu vidiyo ze ali mu bawalabu naye nga alyobeddeko ne bano abantu tukimanyi bulungi nti olugoye lw'omwana olumulenzi ne luba lwanyirira lutya tebali lwambaza mwana muwala tebasobola ne bwe luba nga olugoye lw'omwana omuwala lwanyiridde lutya tali lwambaza mwana mulenzi eyo respect gye balina. Kati gwe n'oba nga gwe ekoledde shopping kale tugambe ogyekoledde lwaki okola shopping ya musajja n'ogyambala n'okola ebintu ebiti bwe tumaliza obulungi nga tuleka tudda ku gavumenti zaffe tuvuma nga tudda ku kampani zaffe tuvuma tudda ku bantu ba sponsor tuvuma ba supervisor tubavuma kubanga tebafaayo era tuli eno tufa naye kati ono y'obeera gwe namugamba ki bannange waliwo omuntu wotula n'ogamba naye ani yatuloga kale ani yatuloga kale Abafirika ani yatuloga ye eyatuloga alina waatudde nga buli wamu atutangaza bunnyo n'atulaba bw'ati tuli kwegana omukazi yavuddeyo n'agamba nti bambala engoye zaffe ne tugamba nti obeera munene era gw'oli munene kino eno si evidence. Kati singa nabo babeera bavaayo ne batugobeera bw'avaayo n'agamba nti laba kino nga twegaana baganda bange abalungi ffe tukyatya kufa bano abantu balina engeri gye bawa respect ebintu byabwe kati ng'ebyambalo kale tugambe wekoledde order kuba munange wekoledde order ogyese waka lwaki oyambala za musajja lwaki oba twabaki wano buli muntu avuma kadama ojja kubwewa levo omanye wawoogwa mulekerawo okuvuma bakadama mbu tetutegeera tuli basiru lumba kadama akulumbye tolumba bakadama bonna mutandisa n'otunnyonnyola ekigambo kadama nga bwe tutamanyi kye kitegeeza kye mugamba kakyanga tukolanga mu biyumba tetumanyi kigambo kadama kye kitegeeza kale naawe n'ofuna asolite evuma kadama nga wooli bakadama be bakutuusizaawo baana mmwe bakadama bw'osanga omuntu yenna avuma kadama vidiyo togirayikinga togiwa komenti mugiyiteko buli muntu yenna avuma kadama ne batulabanga abantu abatategeera lwaki mutyoboola emirimu gy'abannammwe lwaki omulimu ogwaffe mugulabanga ogutali mulimu lwaki omulimu ogwaffe mugulabanga ogutali mulimu bangi bakadama be basinga okufuna salale etegeera bw'obadde okimanyi nti wano waliwo bakadama bafuna omusaala nga gusinga ne dokita ali e Uganda gwafuna omwezi naye nga kadama agufuna omwezi gumu kadama yabafuukira kadama buli abasajja mulekerawo okuvuma bakadama tokolangako mu kiyumba kya bwakadama ki ekikuwalampisa kadama gw'otamanyi na struggle yagiyitamu ati okuwangula mmwe mumanyi abaana ab'embonaabona gye babonaabonamu mu biyumba mumanyi omulimu gwa kadama okusoomoozebwa bwegulimu mumanyi omulimu gwa kadama engeri gye tukolamu okulaba nti tusurvivinga obulamu bwaffe okubeerawo mwe abakazi n'otunulira omukazi ng'ali kadama avuma gwe yandibadde azza mu kadama amaanyi gwe yandibadde agamba mu kukyala muno nti munnange beerayo okole oguma okole beerayo oguma okole embeera si ya lubeerera gwali kadama gwatyoboola kubanga oli mu kamotoka kadama naye asobola okukola akamotoka n'akagula mulekerawo okutumanyiira mulawo okujolonga omulimu gwaffe mulekerawo okujolonga omulimu gwa kadama mulekerawo okutumanyiira mulekerawo okutuyisaamu amaaso YouTube account zammwe zikuze lwakubeera ffe likes muzifuna lwakubeera bakadama mbasaba n'obwewombofu bw'ekika ekyawaggulu bwe musanga omuntu yenna avuma kadama temumuwa budde bw'osanga omuntu ng'avumye kadama nga wamuwa subscribe genda ku YouTube omwani subscribing bwe bajja okulekerawo okutuvuma n'okututyoboola ababavuma kwe bali ku TikTok lwaki temuvuma abo lwaki mutwaliramu bakadama bonna kyemugamba ffenna abakola ebiyumba bya kadama teyabakola mu biyumba tetutegeera kale mumanyiira
biri ngenda kukola video eno ngeri mu Luganda, ngenda kukola video y'Oluwalabu nga nzikaatiriza ebigambo by'omwami ono bye yayogedde. Nsaba baganda bange bwenta video yange eyo mugintambulize etuuke ku bantu bano. Mu bantu bonna abaatulwanidde bababa baakoze ekisoboka, abapataani baakoze ekisoboka, naye omusajja ono yayogedde bulungi. Yayogedde bulungi. Ensonga enkulu mu byonna baganda bange ngenda kumentioninga wano erinnya. Mmase mmanyi ogenda kumpalalira era mmase mmanyi ojja kunvuma naye nze siri mukazi muvumi. Mmase mukwano inze babbosi bange aba Omani, babbosi bange abalini be nali nkolera, babbosi bange wano be nkolera video ezo ze basinga okumpeereza ne bambuuza ono omuwala muna Uganda naye ntya n'okwogera nti oli muna Uganda. Mmase mukwano okola content ekitali kibi era ekitali kikyamu naye mukwano gwange omulungi naawe weddeko. Essaawa zino tulwanirira abaana bali mu mbeera embi basobole okufuna ku bulamu obulungi, nabo basobole okukola mu nsi eno nga beegyeyagaliramu, naye bakadama abamu mu kisussa n'okola obusolo ne bulabika, amabeere n'ogateeka wabweru, n'osenyeza mu toyi, n'okwata brush ya toyi n'ogisenyesa, tovudde ku ekyo, video n'ozikola ng'oyambadde empale ezirimu ebituli, no kwegamba baganda bange naffe tubeere ng'abantu abakulu kubanga tuli bazadde. Essaawa zino muyinza okuba nga temulina baana naye ng'osuubira okufuuka maama, osuubira okufuuka omuzadde. Baganda bange mwenna abalina omuze ogupostinga abaana b'abawalabu, abawalabu ebintu ebimu bye baayogedde bituufu naye twabadde tetusobola kudda ku sayidi yaabwe nga ffe tusinga okunyigirizibwa. Kitegeeza ffe ababadde bamanyimu olulimi twabadde tulina kudda ku sayidi y'abaganda baffe abanyigirizibwa naye ng'ebigambo ebisinga bye baayogedde bituufu. Baana mmwe boosi wo bw'aba nga takuganye takuwadde lukusa lukuba mwana we kifaananyi, lwaki okuba omwana we n'omupostinga? Oli mu nnyumba ya mukama wo oyambadde akapale akakumiimye, oyambadde akapale k'otalina nawe osiza, weekutte video ogipostinze ku social media, okimanyi boosi wasiba ku social media. Saba olukusa olukukkiriza okukola TikTok kubanga naffe we tuli twamala babuuza okukola TikTok nkola oba sikola. Nze TikTok eyange baboosi bange be baana mwana wa boosi wange yagiteekamu ne maama we be baagiteekamu nga nzize wano wendi kubanga n'essimu gye nnina be baagingulira ne bateekamu byonna. Kitegeeza be basooka okunfollowinga ku peegi yange. Baganda bange nammwe mweddeko mubeere ng'abantu abakulu ne mukwata ebintu by'abakama mwe ne mubipostinga, n'okwata obunyonyi n'obupostinga, okutta obuliri obutadde ku social media, okutta envo zitadde ku social media. Baganda baffe naffe tukola mu biyumba naye nga mmwe abeeyambula, abeeyisa obubi, abakunama, abakola mu nnyumba z'abakama mwe ne mubikira ku buliri bwabwe mu kikendeeze. Ebintu by'abaana temubikwatako, ebintu by'abaana tebimukwatako kumanyoko. Omukazi w'abaana yanfuukidde olumbe ng'otoddamu kunywa ku mata gaalinnye. Nze naleese yinkonome ku manyoko mu nsi zino. Uganda yinkonome y'amaanyi, neeno mu Buwalabu wabeere yinkonome. Manyoko kwata ku mata nga lwaki sigakwatako? Nze ndi mukiga nakulira ku nte nyina kunywa ku mata. Ayala mwe bakadama muli bisiru mwabeeranga Uganda nga mukuba abaana, lwaki babba, lwaki balina omuze gw'obubbi? Toddanga mukuba mwana lwaki alina omuze gw'obubbi? Wige kintu ekyo nkonome kumanyoko naye nkonome yo kumanyoko ninza obutalya manyoko nkonome.